Njagala okwebaza Mukama Katonda. Njagala okwebaza Mukama Katonda olw'ensalawo y'essiga eddamuzi okubeera nti twawangudde omusango mu High Court oba kooti ensukkulumu wano mu Uganda. Olugendo luno lumaze ebbanga kati tunaatera okweza omwezi. Omusango guno guloopeddwa. Njagala n'obbeebaza nti baakoze okusalawo mu budde. Njagala okwebaza balooya aba Crane Advocates abakulirwa Ahmed Kalule olw'obumanyirivu mu misango egya election petition. Gye twatandikira nga bamaze okutugamba nti obubokisi busambiddwa ne woolondedde ne kansala Masuuti waalondedde obululu bwammwe bukoze ki buyise. Twakuŋŋaanya ba agency baffe mu bifo eby'enjawulo okutubuulira ebintu bino bibaddewo bitya oba biki bo bye balabye. Era omwo mwe twajja abajulizi abaakwata ku misango egimu. Nga bwe mbabuulidde balooya baffe yali ttiimu emu naye ng'erina obumanyirivu mu misango egya election petition. Era bo bwe baatuula ne bakama baffe aba pate baabategeeza nti zino grounds si ntuufu kuyimirizaawo kalulu. Mukimanyi nti SEC eya pate yaffe yatuula nga 14 waavaayo ekiwandiiko ekiva ku chairman waffe wa pate n'atugamba mu kiwandiiko ekyo kirimu nti tuligenda mu kooti. Era nange subsequently natuula wansi ne ba agents era nenkyogera mu buli meeting yonna bwe kuba kwalinga kusaala jjuma nga nvayo neŋŋamba nti bannange ffe twasazeewo okugenda mu kooti olw'okuba ebyava mu kalulu ka Kawempe North Constituency byalimu ensonga eza Simba ezirumika emivuyo n'okubeera nti n'abantu baffe tebaayisibwa bulungi. Era navaayo nenvumirira ekya abakuuma ddembe okubeera nti baavaayo okukosa buli gwe baakosa era n'okubannyonnyola nti nze nga Nambi siina kitongole kyonna kye nalagira kujja kubeera nti baakosa abantu oba siina kyajja mu linnya lyange. Olw'okuba bw'ojja n'okuba omuntu ayimiridde nange ng'ogamba nti oli ku sayidi yange oba ompa bululu oba okendeeza bululu bwange, ekyo gwe nange mukifumiitirizeeko okwongera okukakasa nti nze nga Nambi siyinza kubeera nti nsaanyaawo obululu bwange bwe mba noonyeza mu bulumi. Nze mbaddeko Kampala Woman MP 2021. So that means ground zonna ez'e Kampala nzimanyi, manyi constituencies 9 ng'ekulembera mu buzibu ye Kawempe North mwe neesimbye. So siyinza kuddira ground nzibu ng'eyo ate n'empita bannamagye bajje bakole ki batandike okutulugunya bannamawulire oba abantu baffe bensabamu akalulu. Akalulu nze nkuba omulanga nti njagala ka mirembe. Abantu baffe tulina kabasaba mu mirembe era buli yenna agamba nti awagira Nambi obanga ajja mu linnya lya Nambi okuyambako okunyambako okunoonya akalulu alina kujja mu mirembe nga siwali kukosa bulamu bw'abantu na bintu byabwe. So ekyo njagadde okukiddamu because munnange buli waabeera oba nsanze mu jjuma oba tulina maiti ye buli kiseera atandika bannambi ne baleeta emmotoka zizisa byalo. Nze Nambi sirina mmotoka zizisa byalo. Simanyi nayo gye bazikolera. So si ziinaako kakwate era zo bwe ziba zigazigama zajjira mu linnya lyange ate zaasaanyaawo obuki obululu bwange. So oyo pokopoko njagalidde ddala tumusiimuulewo tusabe obululu nga bantu tubasaba obululu mu mirembe babutuwe mu mirembe oba babutumme mu mirembe cause era nalyo ddembe lyabwe. Ekyo kimu. Bannange nze siri munnabyamateeka naye omusango guno naguwa obudde mu kutegeera nga candidate. Balooya bange bye nabagamba okuteeka mu petition ne bye twawulira okuva mu ba agent bo bye baagamba nti kino
ate kirina ensonga esukkuluma mu kino according ku byamateeka. Okiwulira? Bwe twatandika munnange yavaayo n'agamba nti Nambi omusango aleese agenda kuyisa buyisa muka muki mu kisero n'ayogera ebigambo by'oluzungu omwali frivolous, baseless, without simanya byonna mubimanyi kozi muli bannamawulire. Bwe nagendako ku front line okwogerera omusango Honorable Mbidde n'avaayo n'agamba naye Nambi lwaki okozesebwa ekyenkaniddeawo ne mga ssebo janguko mu kkooti nange nannyonnyoddwa nti tulina ensonga ez'essimba mu byamateeka eziraga nti ebintu bino ebyaliwo mu Kawempe North Constituency mu byokulondesa tebyavaayo birungi. Era mwami Mbidde bw'oba ompulira ojja kunkubirako kasimu ogambe sorry era omanye nti nabamezze. Okumegga kubeera kumegga nabamezze biidhni rahman. Katonda yanzikiririza nenfuna obuwanguzi buno naye nga saabufunye ku lwange nga Nambi. Abammanyi nje envudde yange ndi mukazi wa mirembe emisufu, naye nayagala okuvaayo tukole ennongoosereza naddala mu Electoral Commission. Electoral Commission yateekayo ogwannagamba neekola ensobi mu kulangirira akalulu nga teyise muki mu mateeka. Era nayo kyemmanyi we twawunzikidde nga nabo bagamba ati tulina okubeera nti buli buvunaanyizibwa bwaffe tubutuukiriza kozi bakimanyi nti n'abantu abalala nga nze basobola okugenda mu kkooti okubeera nti beemulugunya. Njagala okwebaza judge omulamuzi Bernard Namanya sebo neyanziza okubeera nti omusango gwange gwe naloopa waguzeemu ng'ompa obuwanguzi era nze manyi first of all nzikiriza nti ddembe lya first respondent Honorable Nalukola ogenda mu kkooti ejulirwamu bw'aba awulira nti tamatidde naye nga omusango ffe gwe tuloopa ne bw'ogenda ku Supreme Court tuteekwa okukukubirayo olw'okuba tosobola kukyusa mateeka. Waliwo kye bayita ebyamateeka matters of law nga toyinza kuteekako pokopoko ate naye nze nkimanyi akimanyi kozi yate eyo ye field gyakola ki gyasinga okutegeera. So naye nga ddembe lye era saagala kumusazaamu naye nga nayo biidhni rahman tujja kufunirayo obuwanguzi cause tewali asobola kutunuulira mateeka gano n'agataputa bulala. Tekiriyo. Judge yalabye byamateeka ne tumuleetera authorities ne tumuleetera laws ne tumuleetera emisango egisaliddwa ng'egimu gisalirwa just on 5 polling stations ezitaakomyawo bululu naye obuwanguzi ne babuwa second respondent. Ate nze ekyo si kye nasaba tuddeyo mu battleground tulabe nga bwe mbagambye guno omulundi gwange si gwe gusoose okwesimbawo abantu bange mbamanyi nti gye bali so nze mbakubira omulanga tuddeyo tunoonye akalulu mu mirembe egy'ekitalo nno tuleme kulabikiramu ate emivuyo mirala tubeere nga Katonda tuwa omuwanguzi mu mirembe ffenna gwe tunakkirizigenyeeko. Nkyogamba omuwabula nti si bwe ngambye nti ddembe lye ogenda okugenda ku kkooti ensukkulumu okwekubira omulanga baddemu beekeneenye kkooti eno eya high court byasazeewo naye nga mbagamba okusinziira ebitono byenjize mu by'emisango n'amateeka agasomebwa n'obujulizi obuleetebwa tewali ngeri gye kigenda kukyusa kyavuddeyo jjo. Omusango guno unfortunately era kye neewuunya osobola okunyooma ekintu nga tekiri mu field yo. Guno gwali musango nga gwa Naggomola era okumanya gwa Naggomola Electoral Commission yo terina ready kujulira cause ekimanyi kiri mu black and white ekimanyi kati tojja kuŋŋamba nti ate muntu n'amateeka ye takikola ki takimanyi naye nga ddembe lye okukola ki okujulira because
ye demokrasi aliwo agenda ajulire naye era tewali kigenda kola ki kukyuka olwa amateeka agatambulira mu judgment tewali nti oba judge agenda gatunulira bulala no gajera kuvaayo nga bukyavudde aja timbo teekateeka okuddayo mu kalulu nti ate kyandibaddewo nnyo singa kooti tezaasaze nti abantu bonna ab'effujjo oba basayidi eno oba basayidi eri bwe bavaayo ne basamba box basobola actually okuloopebwa okuyiwa akati akalulu ya twafunye okusalawo okulungi because kati buli musambi wa box yenna gyali akimanyi nti bw'onoogisamba ng'oyagala kunfiiriza amateeka gagenda kukola ki gagenda kukwata so kyamazeewo ekizibu ekyo ya ate era manyi electoral commission zembagambye egenda kutuukiriza obuvunaanyizibwa waayo mu elections okulaba nti tedda mu kooti ngera Nambi bwe yakola ki bwe yagitwalayo kozi I'm sure tebakisuubira naye nga nalaba nti bwe bakola si biki nze nagiteeka mu petition nabala obululu obwava ku polling stations 14 ng'obululu obwo bw'ogeraageranya obululu obwawanguza Nalukolo 17,000 n'obwange 958 obululu buno obutaakomawo ne bwe gwandibadde 1,000 gwandikyusizza mu results ez'ebyokulonda kati gano mateeka that ekyo kyokka mu mateeka electoral commission eba eyina okusala amagezi olw'okuba bo bakola nga balina ne supplementary budget oba budget esukkuliza ku budget gye yandikozesezza mu kulonda eba eyina okuddamu okutegeka awo era nze nali omutuufu ow'okuloopa omusango ogwo kozza nawangula mu bannange bonna twali 11 bo balina obululu butono so ng'ekyo kino ekyomusango guno tekisobola kukola ki basingisisa musango naye olw'okuba obululu bwange bwali bwetaagako obululu 8 kati bw'obutakomyawo obululu obwo ate n'olangirira omuwanguzi oba omenye etteeka ya Parliamentary Elections Act era nze ekyo bwe bakindaga because it was a matter of law nga kyaba amateeka si kyakujingirira kati nze buli we nawuliranga munange nga ngamba baseless frivolous nga ngamba ebigambo ebyo ate nga ye munnamateeka nga ngamba oba tukoze ensobi nga nzirayo mu balooya nti banaye mwetegereze musajja yatugambye baseless mulabe oba waliyo ekya baseless kye tulina nga bankakaza ga baŋŋamba because ebyamateeka bakugirayo ne judgments ezayitamu edda ne bakulaga nti ono yalina polling stations 5 zebataakomyawo ne basazaamu obuki kale bannange neetegereza ekyo kyenjagala mutegeere era munnange ne bw'anaagenda wa guno omusango gwa Nnaggumula ate mmanyi mu mutima gwakimanyi naye nga bw'omanyi omuntu tomukaayanya tulina ekkooti ez'enjawulo